zibulayo okuweresaawa ebbiri ez'ekiro tuyingidde ekitundu ekyokubiri ekyenteekateeka eno mukulu Kizito twagala kutula ku enkambi ebbiri MZEE tova ku main ne etonyeke gwake General Muhoozi ateeka okuba omukulembeze w'eggwanga ddako ye statement ekolebwa. What is at stake between kyekigenda maaso wakati wa enkambi zino ebbiri? Kati ekisooka omuntu bwe tuba nga twogera ku byobusika ebyobufuzi olina okutunulira ebintu bina. Ekisooka obusika buno bwe bwanga buzze enjuyi zombi olina okutunulira ebirubirwa byabwe abaliwo. This is a succession battle. Nti abagamba MZEE tujja ne MZEE tova ku main. Kati oko abagamba nti obusika bujje oba transition ejje n'abagamba tukolaki. Kati tulina enjuyi bbiri. Ekisooka kyenjagala okutegeeza abatuuliza nti mu byobufuzi buli muntu wawagira ekintu aba n'ensonga emuwagiza ekintu ekyo, aba ne interest. Ne wandibadde bayinza n'okuba ne interest eri collectively naye naye aba naki ne interest eyiye. Kati mu bino byonna katumala okwebuuza mu busika singa okitiibwa General Muhoozi nga bwagamba nti ayagala kuddira taata we mu bigere era n'abamuwagira. Kati Muhoozi bw'omutunuulira ye Muhoozi ate n'akulaga nti ye asoose kujja kuvumirira nkola taata we gyadde akoleramu n'agatagikiririzaamu naye alabamu taata we nga ye mutuufu. Kitegeeza ki? Ekyo kiba takyogera ng'akyogera lwakuba nti akyogera tategeera kikitegeeza. Naye lwakubanga bannayuganda balina okukitegeera nti tubadde entambula yonna okuva edda n'edda nga waliwo narrative oba enjogera ebadde eraga abantu nti buli MZEE bakola nabwe babadde bamulemesa. Ekyo kyatandika dda nti MZEE abantu abamwetoolodde bakola ki? MZEE talina ttabu naye abamwetoolodde bakola ki? Eyo that narrative has been there for some good time. N'olwekyo kitegeeza ki? Kati Muhoozi bw'ajja aba azimbira ku bulungi bwa kitaawe ate ku kiseera kyekimu ng'azimbira ku bubi bw'abeetoolodde kitaawe ng'agamba nti mubo timuli asaanidde kuddira taata mu bigere naye yakola ki? Ye alternative because bamaze kiteeka bannayuganda nti abantu wano nti be balemesezza MZEE okutuukiriza ki? Enteekateeka ze. Okitegedde ekyo? Kati mu bufunze Muhoozi bw'ajja mu mbeera eyo abanga omuntu azze n'okugamba nti azze ne kibayita essuubi that is providing hope awe essuubi abo abalowooza nti taata we yadde mulungi naye abamwetoolodde bamulemesezza ate naye azze ng'alinga ng'abaataakinga bw'ogenda ne Muhoozi he can give us is standing for the future and is giving us hope mu maaso mu biseera maaso. Ekirala kyentegeddemu kyenfunye nti Muhoozi bw'ajja n'agamba nti enkola eno eriwo sigikkirizaamu taata wange ye mulungi he gets credit. Njagala kutwala enteekateeka ye mu maaso n'ali mufaanana by'abadde akola naye bano babi abamwetoolodde besikirizamu abanga agamba nti temuliimu alina na bisaanyizo biddira taata wange bigere mu bufunze tabategeeza is a strategic man. Bano we nabo we bakirabira nti ono tuyinza obutamusobola katugira tuzaawo kati ne bano abalala bali already guards na MZEE tova ku main bo balaba Kayindo Tafiire owekitiibwa Kayindo Tafiire Anite vice president abalingangabo bakimanyi nti nabo okusurvivinga kwabwe n'ebifo bye balimu singa president bataliiwo bati basobola kola ki? Kati nabo bagezaako mu byobufuzi tikita koteero politics nti wekwata ku kooti y'omuntu ali ayokya osobole nawe okubanga wooli nti president bw'avaawo bano abajasi batumanyi kati bo kye balimu kye balwanira they are trying to preserve their political entitlement nti bo bakiikirira byabufuzi bikadde naye babeesinga ku byaliwo emabega ebyo ebyayita okubeesinga okwo to claim the political entitlement. Nti bo bagamba nti MZEE gyavudde kolako ekitibwa Kayindo Tafiire gye tuvudde eggwanga lyo si lya muzannyo mulimu ebisiriko tojja buzipu ng'obaga ffe tusobola n'olwe kati baleeta ebyayita ebyafaayo kwe baagala okwesigama okulabika nga basigalawo nga pulezidenti wali lwaki kubanga bo ogamba nti pulezidenti abeerewo tibamugamba nti kubanga bamwagala abeerewo ne bamaze okitegeera nti ono ajja situmutegeera
ayinza otumalawo nene ekirala ate nono muzeeyi lwalwadde tukanti aveewo situlina mukisa gwa kuddawo kati kyetuba tukola katugaye President Museveni genda maaso ffe kutuleeta nti ne batuba tetuzze we tuli tusigalawo kubanga atutegeera bajja kusigala mu bifo byabwe kubanga oli abamanyi adamugatolona ffenna they have historical bond balina ebibagatta otegedde kati naye bwe tugane muzeeyi agende ate namudde biyinza obutava muffe ba old guards banansi kuba n'abakadinaki kati kyetukola tubanga balemesa naye mu lukujjukujju muzeeyi tumutwe mugabo telefoni muzeeyi bawo omulala adde muffe kati tulina mukisa kiki kyetukola ate mwozi tumwagala kyetukola tugamba nti muzeeyi tova ku main ffe tuleeta muzeeyi kati muzeeyi afaanagane nga agenda okukubagana ne mutabaniwe naye mu bufunze nga nabano bakola ki nga bano bamuleeta onawo okuadvisinga ebigendwa byabwe tugenda kuyingirawo tujja gamba muzeeyi vaawo tujja gamba nti ate muzeeyi bwanaavaawo tutegeera oli ajja tumutegeera ate ng'bo bakiikirira byayita they are preserving the past ate ng'ebintu baza okulabika nti bibadde balemesa pulezidenti okutambuza ebintu bye bamuleetiza dawuni so okumuleetinga dawuni baba tibakyalina claim oba tibakyalina kubanja obakuga nti ffe tusigalewo kubanga mu bo bimaze okulabika timuli asaanidde kubiriwo kubyogerwa kati ate muwozi strategist najja n'ekigambo ekirala nti alwanisa nze alwanisa kitange alwanisa nze okiwulidde kati ennaku zino mbadde neetegeeza kubanga ebintu bino twetaaga tubitegeere nze mbadde ndaddayo wangu manyi nali nsoma ekitabo kita The Godfather bunaku nkyogera ku kitabo kya mutawana nnyo kyawandika omusajja mu 1959 naye The Godfather bawandika omusajja wandikamu ebigambo bibiri waliwo ekigambo kita avenger nakyandalayininga nakidifayininga n'ateekawo ne dispenser naye naga avenger 1959 The Godfather kitabo kya mutawana nnyo kya Underworld kirimu tolizo bayitirivu nnyo n'agamba nti avenger ye muntu agenda okuwoolera eggwanga singa wanaabatuusiza obulabe kwani kugwagenda okuwoolera bweriwanga ggwanga bannaggwanga baba bakuuma eggwanga lyabwe alireetako ettabu bawoolera ki eggwanga kati bwaba muzadde noga nti omwana wange yavenja kitegeeza omuntu agenda okukwanganga Umar alina okusooka okwetegereza omutabani we kubanga tatya ggwe mwennyini naye alina okuteekereza eryamaanyi kwanajja okuwoolera eggwanga yeteeseteesa atya ali atya kati ekigambo ekyo bwe mbadde kubanga nali nasoma ekitabo kino naye nakize juzi modala negamba nekisoma The Godfather ekya Maria Puzo kati niyendaba nti President Museveni yatuuza olukiiko mu December nakusomesa ali 28 ewe lwakitwala nga kusinkanya abavubuka 224 bayusi yali 220 mu December I think ndoza nga bina kusomesa n'abagamba nti muwozi is avenger nti muwozi kitegeeza ki era nemwolezi w'eggwanga kyovudolaba nti omukulembeze tawandika nga kigambo nokiita kyakuzanyo kyegamba naddamu nakyogera nti ono ye muki nti muwozi kitegeeza ki kati bwe nazimu kusoma ekitabo kya 59 ekyomutawaana mu nsi yonna ekya The Godfather ekya Maria Puzo nga mu kitabo kyonna kirimu ebintu bingi nnyo byomutawaana naye nga underlines ebigambo bimeka bibi n'olwekyo kiba kitegeeza nti President bwayimira olinaga nti muwozi yavenja mu bufunze kiba kitegeeza ye muntu gwasinga okwesiga mu bulamu bwe era gwamanyi era omuntu agenda okwanga kyona mulowoozeezeraga alwanisa abalwanisa kitange abalwanisa ani abalwanisa nze kitegeeza kiba kitegeeza nti omuntu agenda okwanganga kitange alina okubeera very careful ku muntu analireactinga ng'oteekako eriiso kubanga bwogenda okwanganga oli nga teweetegese nawe oyinza okuggwawo okisegedde kati n'olwekyo ekyo namwe ekigambo mukinoonyerezeeko abasobola okusoma The Godfather book by Maria Puzo jakirifayo nga kinene nnyo naye ate muzeeyi naye abadde akikozesa nnyo nnyo formula bwe ziva kati kirina amakulu mangi n'olwekyo ekyo kimu ekyokubiri nze nategeeza abantu abatuwuliza nti owekitiibwa President Museveni mu 2026 tagenda kudda kwesimbawo naye owekitiibwa President Museveni lwaki abantu baga nti bano ba Vice President owekitiibwa Alupo wajja n'agamba nti akomawo lwaki tamwanukula kubanga President amaze okitegeera nti bw'anaayanukula Alupo kijja kubanga ekitegeeza nti awagira MUHOOZI ku kiseera kino kati bano bamugobera bayinza okukola ki okutaataagana noga okiraba kati yasirika kati mu kusirika kitegeeza ki ebikolwa bisinga ebigambo
ku lunaku lwa 21 region ya sub-region sebe sub-region egenda kubanga ewuma kutandikira Mbale Muhoozi agenda ludda wa agenda kapitolo bamulibibbe gaki nga nkuba bonna kuva kumi kuva ludda bonna bagenda ludda wa kapitolo n'olwekyo basebo ne banyabo ffe tuli mu kibiina kya mazima gaki ga byabufuzi ffe twatandika ne mu kibiina kyaffe okubalengeza tukola ki gye tugenda n'olwekyo bano abagamba nti muzeeyi abeewo mbawulire ekigendwa kyaffe ekirala batera okubanoonyerezaako bye bakoze mu buli bwebuzi n'ebiringanga ebyo ekyo kimu era kyola nti owekitiibwa General Kayino tafiire mulabi naye atandise naye okwebuuza n'agamba naye oluguudo lwa yunula luyinza lutya okutwala ebuwumbiro obubwe buti kati mimi nagenze siri engineer naye ndaba nina common sense era nga nsibaba sente oluguudo lwaki teruwangaala kati ate nga Muhoozi agidde ku nsonga ate oluguudo lumu lwaki sente zikola enguudo bbiri n'agamba nti ate Muhoozi ng'agidde ku nsonga bbiri esooka agidde ku sports na kulwanisa buli bwanguzi zensonga ezikutakati kubanga zensonga eziraga abantu nti mwalifunye emirimu abavuka naki naye abali b'enguzi balemeseza ebikola ki kati ate bano abagamba nti muzeeyi akomye okumenyi baganye okuteeka mu nkola muzeeyi byagamba esente z'emyoga police model development tibirabika kati mwe balemeddwa okwanukula ono ensonga z'ono webale nnyo kati balemeddwa okwanukula ono kati ate kiragidde ddala nti banafu kati owekitiibwa vice president bwagenda Kadaala mu kifo kyo ga police model agenda kola bwati enteekateeka ya muzeeyi bweti bo bali badde bakola bikolwa mu 2 ne banga bibalaga naye kati tiwali kigenda mu maaso batandise kuba polojo kati bakuba polojo kiba kitegeeza nti baba bazanyira mu ngalo za Muhoozi agenda kuba wangula bigwayi kubanga kyola nano Uzayiru omukyala namyalo Uzayiru yabadde erubya naga nti gentleman yakulidde nti bajja abazukulu naga gentleman twagala gavumenti bajja auditing billion ezijja wano ziraga ludda wa abantu baziridde babulize ebigenda muki engeri emiti ebitambulamu kiba kitegeeza nti abaga nti jajja abeewo be bagenda okubeera abawagizi ba Muhoozi n'abeewo kubanga batandise okwogera olulimi lukola ki olufaanagana kandi naye atandise okubuuza nti tuli auditing ne Muhoozi kyagamba tatabadde mulungi naye bano n'olwekyo ebintu bino okubitegeera oteeka okubanga wasomesa entalabika nga bakizita basomesa entalabika kubanga nabategeeza bannayuganda nti abasomesa entalabika mu Uganda tuli bantu batono nnyo abasobola okuvunula ebintu bino kubanga be balina obusobozi okumanya ebiri ebusiisi ne babikubaawo ate abali mu kibiina kino twetaaga babe nga bagoberera nga bategeera ebintu bino basobole okukola okusala okukola ki okutuufu n'olwekyo basebo ne banyabo abantu bano nze mukulaba okwange President Museveni muwagizi wa Muhoozi 100 kanko ekyo kulabira kukanzirimu buli abawulira kubanga ffe tumanyi mu 2006 Gaddafi yayita mutabani we ayiziramu mutabani we yagenze mu Ngereza eyo ng'agenze mu London School of Economic asomebwa Dr. Ligikibiki bwe yavayo ne bamutegeeza ebintu bingi bwe yakomonaga taata we naye n'abantu babomu namba taata abazungu bagamba bati bagala kutubba amafuta tebali busizo bajja kutulumba n'agamba katukole tutya nti bagamba zali bwanze bwe nabanga nkute mu kintu tuyinza okutambula ngabo mu nyumba namuga nti kale kwigendo langire ali ziramu 2 Saifu ali Islam Saifu ali Islam nagenda natandika okutalaga eggwanga Libya ng'agamba tata wange ekibiina kye kikyamu enkola yabwe embi biki mulio ne gukwata abawagizi ba Gaddafi baga nti ono mwana ayogera ki abali mu kibiina kye kya socialist whatever akolebweko biki mu 2007 TV kwizali akolera ne program ne jala agenda ne bazinationalize ne baga aliziramu nagenda ku TV naga nvudde mu byobufuzi designinze mu 2008 Gaddafi mu mwezi gw'omwenda naga nti abantu ba Libya nalirowoozezza nti omwana ono aliziramu Sefu aliziramu twali bale tumuwe ekifunfuna ekifo mwana sinzira okwereza ba Libya bwe batule ne baga nti bwe batula bali mu kibiina kye ne baga nti ono aliziramu yagenda okubeera coordinator w'enkulaakulana Gaddafi bamugirako ngati wali muntu ali powerful mu Libya kuko Gaddafi n'olwekyo ffe abasomesa entalabika nejuzi entebe yaje singa balonda yali ayagala era bali bamuyisa bali bamuyisa omuyita abantu nga baganda ajja kutegeeza eggwanga n'olwekyo kati Muhoozi ye ali mu kweyubula okwejjako bageji ya NRM ebadde ebikyamu ye alinganga ajjanga omupya nga Masiya ate okujja kwe kuba kuyamba President Museveni n'abali mu kinywi kye kubanga ye garanta yaga nti ya avenger yalina okugarantinga obuweereza n'interest n'ebiringanga ebya President Museveni kyobudolaba ne William Ruto yakubodinga akalu
kubanga yakuba Odinga ne Uhuru akalwate yesesetula ku bizibu bya Jubilee Party yali mu government ebyo butawereza abantu bali basubiza abantu nagati Odinga yayononye ekintu yewe yegatade Uhuru na tujja ku mulamwa ne badda mu byabufuzi ne badda mu kyusa semateeka ne bava ku by'abantu kati byebyo Dibagati wamoro ya mchamu nibada kurutu nakola kibina kya United Democratic Alliance olwali president wa Kenya nole ekyo byofuzi bwe bitu bibiri bada bantu bali mu kulwanagana singa muoza alwana ne president Museveni ngabe manyi president Museveni yali badenga ali kuzira maximum ngatali na kwenyenyi nole yali badenga tali na bwogero nole ekyo bado bali ku prime erondozo kiraba nti kati opposition mu Uganda tojulira yonna debate li wakati wa president Museveni ne mutabani ate debate we nabange wao esawe iwe nange tuka ngobude buweddeyo ngoli asula tabulongola yenyigawo bano babuzayi ngo bachuka mu chusi kubanga la bachitatta chitatta kabanda ye mumyuka omogezi wa muhozi MK Rami chitatta badde manya kabanda badde siba wa chitatta LC5 omogezi kati wa TOVA ku main ngaja asiba kubaganya birozo engage ngaba younger generation engage bagenda kutwala muki era nalabye n'ongo peke yali bisooro yadde juzi ku TV nada fe tuli ku MA ne bayina otukyali ne fe tuliyiridde all generation leader Olikureti obudu yo muntu wa bulijjo itira ku noti 752889 55 ne noti 7885 simu zoyitira ko ne tufu ne kirozo kyo bekibuzo kyo radio budu. Hello budu radio budu simu silise kusirisa ate budu nawe bali kuwuliriza amanya olugendo kuzikani tabiro mipatu okulisebo kakati nebazanyo omukulu oyo okulambika ensonga bwekyala mbadde muwumuza sebo nti omubaka wekawempe sayiti bebayita kaziri basiri mbazira bamukoberedde nnyo emisumaali asaitira abantu bano abopposition lwaki ate babira mu mbeera yakutojjagala babeera bwejjagala owulira nti nno lwepu bana bakulembeze balwepu ate bakanga obudozi naabo okusiimuka empisa owulira ngu ate refudiksi ate yakaze eddiiro naava mu president mu refudiksi nadda bumuntu biregereza kyereri bufuzi opposition biregereza nti opposition esaasiwo ekyalassebo mbadde buuza omukulu oyo nti mukulu ekigi yagamba nti wanaweza emyaka 7 tagenda kuddamu kubeera pulezidenta tagenda kuddamu agenda kuva mu byobufuzi kituufu obaagategeri abaagala enkyukakyuka eri mu ggwanga tetugenze kuggwamu maanyi kubanga besigire agenda kuva mu byobufuzi ate nga opposition egenda kusigalamu lwatu kugulayi yekka ate bana basigadde bana basinga bakyakanika tebali levo z'abesigye nabo gulayi kale bagenda kukwanukira kale bali kuwuliriza budu. Hello radio budu doze simu ya MTN tujesunyiwe tukozese ya Airtel tukozese ya MTN radio budu nawe bali kuwuliriza kale toyaziza kalira of course mtabani wangu
nawe bali kuwuliriza dakika ziri 3 zokka zibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro ssaawa 2 ate tujja kuleeta enteekateeka yawo tabadde radio Buddu wangi nawe bali kuwuliriza weewaawo network ekukoze etya TOVA Buddu radio Buddu oli ku radio Buddu eyo muntu wa bulijjo dakika ziri 2 zokka zezibulayo tube nga tufundikira Buddu nawe okuwuliriza kale toyanza Mutyaba Isaac webale kuwuliriza radio Buddu mukulu kizito ebbanu kulaba biri abo waliwo yakubuziza ne Mutyaba Isaac Mutyaba Isaac akukolimidde okusoboka muganda wange Mutyaba Isaac mpozi olabika manyi obeera kubikutu bingi munze siina wegambiddeko nagaya President Museveni akomewo nze ndi musomesa ndi mutunulizi wa nsonga n'olwekyo Mutyaba Isaac aleka kyusa oluba okutulizo ninge mbadde njagala oga ekintu byayogera bya bulimba olw'ensonga eno n'ebyo ebyokukolima nze sinajja wano kugamba nti President Museveni agende maaso njogedde buli ekiri ku mmeeza ebirowoozo by'abantu nga nze yasomesa etalabika kati gwe Mutyaba Isaac buvunaanyizibwa bwo okweteekateeka owulidde ssebo ekyo muganda wange okayita Beno neweruweru njagala okutegeeza nti okusinziira ku magezi gange amatonotono n'engeri gye ntunulira Besigye tagenda kuva mu byabufuzi Besigye yagamba nti agenda kufiira mu struggle kubanga juzi yali agamba nti baweze emyaka 7 agenda kukola ki naye omuntu okugamba nti ayinza okuba nga tagenda ku expiringa kugamba nti ngenda kwesiima mu kifo kyonna naye naasigala ng'akola ki nga waali n'olwekyo nze ndowooza buvunaanyizibwa kubanga omuntu gw'ovuganya naye si yakuwa enteekateeka totambulira ku agenda ye kati n'abavuganya gavumenti n'abateekawo agenda yaabwe nono naye agandi nja kusikira taata wange naye alina agenda ye n'abaga muzeeyi beerawo nze ebyange mbiteeka ku mmeeza Abannayuganda bakola ki era Mutyaba Isaac akamala okubuulira nze nsinkanya bakubaganya ebirowoozo bangi nnyo wali badde weebaza kubanga nze nkubira tooki nenkulaga ebikweke byotasobola kumanya kubanga abalala bamanyira bimeeza nakubagamba bigambo bino tuli ku bigambo twanalayizinga nsonga za nsi nenkubulira ebyalasa n'obiraba nenkubulira ebya America n'obiraba nenkubulira ebya wano mu Africa bya Uganda ng'obiraba kubanga twazimba obusobozi we built the capacity ekusobozesa okulegera gyokola ki n'olwekyo nze nkwade n'amagezi ne Robert Kyagulanyi mwade n'amagezi kale ne muga nti ye naye akole pulaani ye bwete ng'omusomesa nempa n'ebyokulabirako nono naye akole pulaani bwete kati ogambirawa nti nze nimukuba kajajjatta nti President Museveni akole ki abeewo nze ngamba bwente era kyona nayogera nengani ne bana abaga nti muzeeyi abeewo abalina obuyinza baba balaga obuluvu
kubanga muvunanyizibwa waabwe wakakolako omwaka gumu baba wadde obuyinza oli vice president baminisa bani bakole bukozi bakole emyoka bakole ebintu entambula bulungi enseetere banagenda okujjoga ne muzeeyi abeewo agende mu maaso ebyogerera n'olwekyo nze nga nti abagamba Museveni abeewo ng'okiba vice president bunaku nkyogera abo balabe ba Uganda nambeemu kubanga tebagala Uganda egende mu maaso berowoozako bokka kubanga bali badde bakola ebyamba bannayuganda balina obuyinza project ne zitambula manifesto negenda mu maaso ebyobufuzi nebigenda mu maaso n'ebyobufuzi okutandika kati biba bidivatize okutujja ku nsonga enkulu y'okubuuza development n'enkulaakulana tuddate ku politiiki njagala okutuweesa omukisa guno okutumira ekitiibwa Honorable Mulindo biri mu maaso webale emirimu gy'okolera eggwanga n'okutumira Meja Kaddu John Nakaseke mwebale musajja mweba mwoyo gwa ggwanga ne bamwoyo gwa ggwanga bonna n'abatuuliriza ffe tujja tukubaganya ebirowoozo eno radio Buddu si kimeeza twawukana ku bimeeza kyolwa tukagala kulabika nga ensi yo neete kutuuliriza kubanga tuleeta ensonga ezijja okulabika zisobole okuwa abantu okumanya kubayambe okukola okusalawo kuba bulungi bw'eggwanga lyaffe katonda b'omukisa tubeera sala ngo bazanye n'ennyabo mangali tenakalema eggulama tweyanza mpuliriza bwetyo bwe tulabise ate tulinde ku wiiki ejja nga Mukama tuwadde omukisa n'obulamu okubeera wano programu otabadde ddakumbagaliza kusula bulungi emirembe mubi